Tusubwe kiddako ku S Media UG. Omusajja bw'aba tatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe taba musajja aba mwana mulenzi. Kino nno njagala mu kyegendereze ngambye omusajja alina okwetikka ensobi za mukazi we. Bw'atazeetikka taba musajja. Omusajja ekyokubiri takoowa. Takoowa ki? Kati ngenda kumenya mu kigambo ky'okkoowa ekyo musobole okukitegeera obulungi. Esi ne bw'onookola ensobi emirundi 6 omwami we alina okusonyiwa. Talina kukoowa kusonyiwa. Era nkubiriza abasajja bonna bw'oba mukazi wo si ye first priority togeza n'owasa. Obadde okimanyi abakazi abasinga bali muvumo naye ng'alinga alina mukazi munne naye ng'alina musajja. Kuba abasajja b'ennaku zino bakekema. Abasajja b'ennaku zino baddamu simanyi. Nakyogerera ne wano omusajja agamba nti simanyi oyo future talina. Omusajja atamanyi kufuga future talina. Oba okitegeera. Omusajja atalinaamu mbala eyo ya bufuzi future aba talina. Kati waliwo neeyampereza inbox mbona omusajja atamalaako future aba talina. Esi okyogerako kyekyo. Omusajja atamalaako future aba talina. Okyogerako kyekyo. Samani ndoboozi nabulime Esther SC wano ku S Media Uganda. Nkubuuzako wonna w'osinza okubanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi wobale kubanga otwegasseeko. Gwe wenna w'otulabira atulabira mu Uganda okola kyamaanyi. Webale nnyo webalire ddala. Atulabira mu kibondo ky'e Buwarabu omuli Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman. Then abali e Iraq mwenna tubabuuzaako tulina mikono gyaffe mingi nnyo egitulabire Kataawo. Oza kamibu message obulaba. Abatulabire Canada, abatulabira UK, America, German, bambi mukola kyamaanyi. Johnny C gwe ng'osinzira USA. Oh, we love you so much. Thank you so much. Nambiru, Point Media guys, you're doing a great job. Tusima, we love you so much. Musajja Point Media oyo. Nenga olunaku nenga tugenze leero tugenda kuba tuli nani ne Douglas tugenze ko mu Women's League. Douglas, how are you? Very fine. It's a long time. Long time bya dada. Nade ndudde kuwuliza. Oludde kumpuliza. Omanyi Omanyi olabika nnyo otama. Kiddemu gumumpulire. Wobeera ng'olabika. Gwe wuuyo otama. Kyokiti n'okwokya n'oyokya. So kisinga n'obeera ewuwo ne weesibiramu. Tolina gye bikutambuza. Nze kati sina gye bitambuza. Nze ebintu ebisinga okunyumira kwe kukola zituwa. Ate kati sinaamu kasente bulungi. Naye era wenkafunira sawa yonna onsanga Zanzibar. Kulikayo nnyako. Zanzibar, Kalangala, Dubai, wentyo. Abaffe. Okuddaala nno bakulaba. Ate abantu babuliddwa kye bajja gwe ng'ogenda Zanzibar. Ate nze wembulira ekyokulya nagwe nzija ne ŋŋamba. Emboga ezisibulako kyakulya. Kisoboka ekyo? Mujaga sinaamu kyakulya nga biga. Kisoobira nti kisoboka. Kisoobira nti kisoboka. Naye naffe gye tuli eyo mpola. Tuli awo tukola. Mugezaako? Tugendako ne tulambula ku mafaamu gaffe. Bannange, Mukama tumwebaza. Faamu? Nagende ku faamu. Gendayo n'olambula. Myaka 45 nja kuba nange ndi mu nte zange. Mbeera kirungi nnyo. Kye bayita okuba omusajja. Kye bayita kuki? Okuba omusajja. Anyway, tukole nnyo kubanga tukoya akamanyiro n'ejjoogo. Kyobwe kiri. Banaye oba tolina ssente abantu bakumanyira. Oba tolinamu ssente abantu bakumanyira. Abantu bakujooga. Era oba toyagala ojoogebwe bw'oba okolakola nga toyosa. Ate kola nga olina ebigendererwa. Ate okolere ku peesi yo. N'emikwano emyavu esi naye as long as olina ekigendererwa n'obeera mu bantu nga basiro oba nga baavu. Ekigendererwa kyo ogwa kiraba osobola ofokasinga. Emikwano egitagattako kiyinza okugamba. Naye tayinza okuba tagattako essaawa eyo naye ng'alina amakulu gajja okugukolera oluvannyuma. Oba okitegeera. Be bangi be bayitirivu ate be musinga n'okubeera nabo. Ate obeera naye kati nga tagattako kati era abantu bo batagattako. Mwana muba mukola nga itakola. Opushinga kino yetaziiko.
Bebosanga cyane bafuka balabe binyinyi. Chobo kirina gamba ng'atandika. Waliwo omukazi yamanyidde mu comment section yawo naye abantu mumanyira. Wenzijja ku kamera n'enjogera kambeere clear eri gyali. Tuve. Lidako bwejja mu kamera n'enjogera bino bambi saagala obitwale bubi. Banjagala ontegeere. Oba tontegedde you can just scroll and leave. But okuwandiika comments embi kintu kibi nnyo. Neka tolaba aho tumyo esukidde bagenda ziwandiika ezigenda okujja bulamu tewali buzibu fe kasita mubanga mu viewing naye muba mubitegedde mu lwakwekaza oba mukubye point. Anyway tugendeko olwali tugenzako mu Women's League era Douglas wa tulina naye ng'ayogera tugenda kwogera ku manhood. Yes, manhood ate in women bire bitcoin bibuzaabuzamu naye ogenda kubitegeera. Abakyala beeyisa ng'abasajja? Nedda. Abakyala nze lwaki kati abakyala mibiri naye munda bali mu element y'abasajja? Si bwe guli. Tuli ku ki? Okay. Now abakyala bano obalaba. Ekisinza okubamenya n'okufuna ebizibu ebisinga is to make a choice. Okumanyira wanti abakyala abasinga bali mu bufumbo n'abasajja naye nga bali na balenzi tebali na basajja. Abaana ab'obuwala balowooza baafuna abasajja naye nga balina baana balenzi. Okitegedde? Kyangenda kitegeera mu maaso eyo. Kale kambeeko kyenkugamba ebiseera ebisinga oba sina biseera bisinga ebiro bino bye tulimu abasajja batono abalenzi bangi. Abasajja batono abalenzi bangi. Ntegeereke kakitegedde. Abasajja baafa. Abasajja embala eyo baagizikiza era egenda efa. Mu myaka basajja era mu ntambula ne mu ndabika basajja naye mu era balina n'ebirevu nnyo n'amaanyi n'ebireebeeta byonna babiina naye mu ntegeera nnyo mu ntegeera n'embirowoozo n'ebikolwa bifu n'amaloboozi gaabwe bulirira gadodooma naye nga eri embala yavaawo nga muvubuka nga mulenzi sorry. Eso obadde okimanyi obufumbo obukyasinza okugaana nti embala y'obusajja yafa nti esiba onojja n'otapinga mu buvunaanyizibwa bwange embala yange ogisangula. Ate abasajja balaze emikono nti bagyopeninze bagiwaukaminze. Nakyogerako ne wano twali tutudde ne wano wennyini omanyira wanti ono musajja ono mulenzi gw'otutte. Ebyo abakazi mulina kubeera very keen omuntu akuproposing osooka otegeere kituufu ntutte musajja ntutte mulenzi. Obufumbo si bwa balenzi, obufumbo bwa basajja. Tulina mu Luganda kye bayita musajja kula, kye bayita okusajja kula. Baagatta ebigambo bibiri, musajja kula. Abasajja we bali naye abaakula we bali. Ewali obuzibu kyova olaba mutukaabirira omusajja tampa buyambi si musajja. Gamba omulenzi ono tampa buyambi kuba wabigendamu naawe obiraba oba ntegerekeka yali ayagala nati kyenjagala kyova olaba ntadde mu Women's League njagala abakazi mutegeere obubonero ki bwemmanya nti ono kati musajja oba mwana oba mulenzi. Saagala oyingire mu relationship oba saagala oyingire mu bufumbo na mwana mulenzi. Omwana imagine omwana omulenzi bamusalirawa webale nnyo omwana omulenzi akoma mu dating kulya tukola biki ezo fantasies they are good at that. Naye omusajja kuba mu abakazi kyemwagala mwagala basajja okitegeera mwagala basajja. Kati wamma muwala naawe kadama ali eyo olabira wanti ono gw'otutte kati musajja. Abasajja ebiseera ebisinga omusajja yenna yeetikka ensobi za mukazi we. Ozeetika ensobi nga ki? Kakuzeeyo katono teko mu Bible. Omukazi bwe yali ekibala Katonda teyakka kuba ensobi teyali yiye, ensobi yali ya musajja mu Bible. Ne wano nyerera ngenda kukizo kirabe nti era omusajja bwe yalya
ebizibu ne bitandika okujja. Kyekigezaako otegeeza Katonda yagenda okukanga omusajja naye amaze kukola ki? Amaze kulya. Oba ntegeerekese mu ekyo ogenda okulaba nti gwe ensobi z'okola bbaawo yalina okuzeetikka. Kuba mutwe, lwaki abasajja babayita nti mutwe? Omutwe mwe muba ebirowoozo, mwe muba okusolvinga ebizibu. Kati naawe ensobi gy'okoze kizibu. Era yalina okusolvinga kiri kuba oli under ye. Oba ntegeerekeka. Era bw'ofuna obuzibu bw'okola ensobi yonna bbaawo yalina okugyetikka. Bw'osanga omusajja nga teyeetikka nsobi za mukazi we, olina mwana mulenzi, tolina musajja. Oba bye mazima kati abasajja ne muba temugirabye, njagala abakazi be babagiraba. Be bagenda okitegeera, be balina mu bufumbo. Okitegeera alina making sure nti yeetikka emigugu gyonna ensobi z'okola omwami ono alina okuzeetikka. Tagambe nti too demanding. Not that esi okubeera omusajja si kuba na birevu. Esi bayinza okukubiriza abasajja abasinga bazadde baffe batugamba olina okufuna omukazi, olina okukola kyokusalawo kwange. Nze awasa muzadde wange si yagenda okuwasa. Kiba kitegeeza bw'okuba okuwasa buvunaanyizibwa. Oba okitegeera omusajja bw'aba tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe taba musajja, aba mwana mulenzi. Kino nno njagala mu kyegendereze ngambye omusajja alina okwetikka ensobi za mukazi we. Bw'atazeetikka taba musajja. Omusajja ekyokubiri takoowa. Takoowa ki? Kati ngenda kumenya mu kigambo ky'okkoowa ekyo musobole okukitegeera obulungi. Esi ne bw'onookola ensobi emirundi 6 omwami we alina okusonyiwa. Talina kukoowa kusonyiwa. Era nkubiriza abasajja bonna bw'oba mukazi wo si ye first priority togeza n'owasa. Towasa mwana w'abandi nga priority mu bulamu bwe esooka ye. Ensobi abasajja gye bakoze nti bazadde mu bakazi abaana ne bakulembeza abaana mu kifo kye baba bazaalamu. Oba ntegeerekeka. Ogenda n'olaba omusajja olw'okuba yafuna omwana w'abandi amuzaddemu n'akulembeza ebitonde bino byafunye ate mu ye oli gwe yabizaalamu n'amuleka ebbali. N'amusuula eri ebbali. I've always told people if you can't make your wife a first priority, ebyobufumbo bireke, ebyo by'okuwasa byesonyiwe bireke. Kuba kikostinga. No, okulembeza kyegeeza kutegeeza kyekiriwa. Nkyengezako kugamba. Priority tutegeeza nga akulembeza mukyala we ebirala ebiddako. Ebirala ne biddako. Okola biki byonna famire mama we ne bazadde be kuba si be bakulabirira, ono yakulabirira. Oba okitegeera. Omwami yenna gye buva ne gye bulaga omukazi we first priority. Children come later. Era nkubiriza abasajja mba mutumulaba programu eno. Bw'oba okuza abaana bagambe your mom first you follow. Balage nti oyagala nnyo maama waabwe. Naye olaga nti abaana bano bw'olaga nti oyagala nnyo bo mu kifo kya maama waabwe ne maama we bajja tuka ekiseera bamunyoome. Kyova olaba osanga abaana nga maama we tebamusaamu kitiibwa. Olw'okuba taata kyalaze alaga nti ayagala nnyo abaana okusinga baani be yamuzaalamu. Ezi kankuzeeyo ku kiri kye mbadde ngezaako okulambulira nti musajja talina kukoowa. Ensobi z'okola yeetikke. Bw'akoowa ebadde okimanyi esi amaka gagenda okumenyeka musajja yabaako obuzibu. Esi omusajja alina okubalera. Era amaka kasita galimu omusajja ebiseera ebisinga toba musajja. Omusajja emisobi ne wezijja ebizibu ne webijja gw'olina okuyimirirawo nti buli kimu ekijja okkoona famire kisookera ku ggwe. Naye abasajja abasinga badduka emmanju omukazi ne bamulekaawo. Buli ensobi ejja buli bizibu ebijja ne bihitinga omukazi. Edda ng'omusajja ye bw'abanga yali mu maka buli challenge ejja kaguwe na musota ababbi bazze yagenda obifeesinga. Ennaku zino mu ababifeesinga. Nina topic gye njagala okuleetako wana essay. Women stop doing men's roles. Abasajja mubabbyeko roles zaabwe. Kankiddemu lwaki nkyogera nti bababbyeko.
Ekinyinza okuwasa omukazi single mother. Single mother ng'amanyira okwekolera decisions. Oba okitegeera. Abaddemu ne characters za taata ne maama. Kati bwe muwasa ne muteeka ewaka. Tulina abaana naye ayina ababe. Olw'okuba akyayinamu embala eri. Nti buli kimu asobola okukyekolera. Ti ne bwe mba siriiwo buli kimu yasobola okukiddukanya. Ate ekibi omukazi ono alina okwadjustinga mu bintu bye yali akola ng'ali yekka. Amaking sure nti wano waliwo omusajja image eriwo. Abakazi bano lwaki bazibu basinga mother kubeera nabo. Lwaki ye buli kimu yamanyira okukyekolera. Kati musajja ate ye bw'omulaga nti buli kimu osobola okukyekolera ng'alemala definitely. Oba okitegeera abo ensobi wegira kyobola abasinga mothers oba abantu abo bayite bannakiyombekedde for lack of a better word balina obuzibu obwo. Single mother taokana nakiyombekedde nane bannakiyombekedde naye jjukira yaba yeemalirira. N'abaana abato nga sinakiyombekedde namwe abaana abato nga single mother naye nga yeemalirira. Nanti kati olaba kigambo wegulira ekizigo wegulira data wetwala autu olaba okwemalirira okwo buli kimu ng'okyekolera. Nanti oba obadde okikola ng'oli wekka n'ofuna omuntu you have to adjust. Njagala mpulire olina okugamba abikugulire kate bw'ate abikugulira n'anaabigulira bw'anaalaba nti gwe buli kimu okyekolera munda muye agenda becominga insecure. Oba okitegeera oba olina gy'otapinze mu ego yaabwe agenda becoming insecure in the manner that n'agamba katono buli kimu ekyo kiba kitegeeza importance y'okubeera naye tewali kati agamba kati waki mbeera n'ono. Oba okitegeera agamba owaayo omukazi kamwesonyiwe ng'agenda ewali abalala. Teri kintu kikyasinze kunyumira musajja nga mukazi omukuba honey do you know what bw'oba okomawo yita mu supermarket ongulireyo kino. There is that feeling gy'abaawulira kyekino kye nagambako ne wano okushonze bwe mpa omukazi ssente nina engeri gye mpuliramu. Mpulira nga ddala nze boosi ewaka. Ne bwe muwa mutwalo nga nagutuuyanidde n'engumuwa bw'okuba wali abatagugaba ate ng'azirina. N'oguba mutwalo olaba bangi nina story emu gye nnina era yagikuleetera oli bamukwanira ku chips. Be bayitirivu ku chips zokka. N'alekawo amaka agategeerekeka n'agenda oyogedde ku ekyo tubadde wano ne Musoga abatuwa mboozi ye atugambye bakwanira yali asikanga chapati bo badde bakwana butono nnyo chapati sumbuusa. Nze nkubuulira oba obuntu obutono obulaba esi tebumenye mitima gy'abakazi bulina kye bunoonya. Naye si gwange esi let me tell you something. Women are emotional beings. Naawe okimanyi. I know but si chapati sobola kitegeera omwana chapati ekolanga katasibuuze etya ezo gamba omanyi munnaye akweteddeyo ka chapati ebigambo n'abireeterako. Lwaki omuntu lwaki chapati sinatwayinza okuba kyasobola. Bangi nnyo abakazi abakwanibwa ku Rolex nga zaakajja abakwanira ku chips nga zaakajja kati omanyi bameka? Omanyi bameka bakwanira kati ku mmotoka? Omwana agenda n'agyeyazika nakukwanira mu mmotoka naye nga omanyi bakana b'embuto ze bafunisizza abaana b'abaana be bayitirivu. Esi tewabaayo kintu kyonna kikupavatinga kankiddemu nekino wano ku sheeno. Nze mbadde manyi omuntu ng'alina agenda kundeetera nga kundeka munda kuba asobola n'okugikuwa ne kali n'atagikuwa ne mukyankana n'agikujjako. Nze mba njagala. Abakazi abasinga being someone's wife and being a wife byanjawulo. Adagaso tumanyira nnyo naawe. Kankiddemu abakazi bangi nnyo muli bakyala. Naye simanyi wezwa kiphrasing mu Luganda naye toli mu kazi wooli. How can I really determine for lack of a better explanation? Tekiriyo. Kankiddemu. Esi being a wife is different from being Douglas's wife. Bangi nnyo abakyala muli n'abasajja for example bangi nnyo kati nninza okuba nina omukazi naye nga si mukazi wange. Kuba ntegeerekese. It's a bit logical. Let me repeat this. Okubeera mukazi wa Douglas kirala n'okubeera omukyala kirala.
Being Douglas that's his wife is different from being a wife. Many people, you are with people mu bulamu bwabwe, but you are not their wives, but you are a wife. Should I repeat? Let me repeat for the audience to understand. Being someone's wife is totally very different from being a wife. Ensonga jowa. Kyempa kye kino wano. Oyinza okuba olina omuntu ng'oli mukyala bambi agumidde okola buli kimu ofukamira osaanika eri ewaffe ewasenga oli oti. Naye nga toteekeddwa kuba mukazi w'oyo musajja. Era kyova olaba ebintu bigaana n'ofuna oli kyova olaba obufumbo obugaana n'ofuna oli omuntu owuwo eyali ateekeddwa okuba naawe n'okola amakaata amalungi nga gali gaagaanye. Bangi nnyo balina abantu mu bufumbo naye nga oyo si ye mukazi wo oba nga si ye bbaawo. Era bangi bali mu bufumbo bwe bityo. Oli yakwagalamu just kaaliko excitement n'akuteeka ewaka feelings ze ne zigenda nga zideterioratinga n'afuna obulala. Nanti ese oli alaba broader picture aba asuubira nti omuntu ajja kukyuka. Eyo nabigaana mwana. Nanti yes, nanti kati gwe oyinza okuba obigaanye ng'oli ye tannabigaana. Okimanyi wali abantu abamu wali abantu abamu nga tulina okutandika balaba bulabi. Yes, mwina abantu tubalabe bulabi nga bwe bali. Olwensonga tosobola kukyusa muntu nga tayagala kukyuka. Ekyo kimanyi oba tokimanyi? Definitely, you can't change it. Tosobola kukyusa muntu nga tayagala kukyuka. So kati tugenda ne tufuna abantu nga tubasuubiramu bintu bingi naye nga naye betubaagala bo bituwa nabo bennyini tebakola ki? That's not love. Wulira betubasuubiramu tuwa si gamba nti twagala baba bituwe naye kyengaza kugamba nga nabo bennyini tebabiwa. Kati oyagala omuntu tewewa kitiibwa. How do you expect this person okuwa ekitiibwa? But kiki ekiba kimuprompting obuteebwa ekitiibwa ng'oba olowooza kiba kiva ku ki? Gye bali ngaye ndi kyewa ayogera nga bw'ayagala ate kugamba ali awo bw'atyo aboggola oba okitegeera. Omuntu yennyini yeerimba is a liar to him or herself. Kati gwe omusuubira otya obutakulimba? Okimanyi wali abantu ng'obeera naye naye nga yennyini teyeeyagala. Be bayitirivu. Kati ate omusuubira oyo omuntu okwagala. Wabaawo factors lwaki omuntu oyo teyeeyagala nzize nsooka okutunuulira because family background y'omuntu oba gye yakulira bambi ne byayiseemu kikulu. Osanga oli ng'omuntu yeekyawo kati ng'ono omwana gwe story eyo gye twaplayinzeeko ogenda okulaba ng'omwana oyo bambi yeevaamu okusobola okumuzza kyova olaba kati oyo ayinza okuggwa mu laavu n'omuntu omutuufu amwagala n'acunya mucunye. Okitegeera. A lot of energies on that particular person. Sometimes there are people we just have to. Omanyi oli omuntu n'obeerako n'ogamba kamwagale naye ogenda okutunulamu mu maaso gye mulaga. Ofuna Ssegawa mutakola bani. Ssegawa mutakola bani. Omanyi wali n'ogamba omuntu kugamba mwana mutukamu omutima gwange okulaba ng'omutagamba. Ssegawa mutakola bani. Ssegawa mutakola bani. Ebyo abakazi babyagala. Oli mu pointi yange ey'okusatu gye mbadde ngenda okwogera gy'ozannyiramu. Nodduka. Osangayo nganze esa atayogera amanyize. Lwaki otya? Amanyize Katonda ansonyiwe nina otutuka bukyusi naye mabegako awo nze nga sikunyega nti ngenda ng'osirika busirisi. Okuba esimu sigikwata okaga sikwa nze katamba nagenze. Yes, will you get married? Emabegako awo mpoze kati ogenda okyuka. Ngamaze okulaba omusawo. That's not good. Naye emabegako awo nga nze wembirabe sijja kunyaga nti Douglas butwete. Okanya kumpeeza message nabigaana biki wa siddamu njirayo nibanga tagiwulidde ogostinga bubi ate ebyo ebintu biruma siddamu kama ogikubako nga nifula busy nkulese nkwesonyiye kambeko kyengugamba olaba ebyo byotayagala point eyokusatu yeno olabirawo ntya nti omusajja is really a real man okufuga abakazi tebaagala buli kaseera bwojja okkirize bukkiriza gaanako ani mbadde njagala genda out ne bannange togenda kugenda ekyo abakazi baagala balabe nti you are the one ruling, you are the one dominating. Buli bw'onoobeera chicken man nedda kanjogere kuba kamera nyinza okubasoogera ku ggwe oba okitegeera
eyembala omusajja olina okuba ng'oli nayo bw'owuliranga nga kavuga gamba you go I have no problem you can go si bwe bito bwe biteekeddwa okukola no omusajja yenna alina n'oyo mu kamwa kati okikola to show me to you are powerful not that I'm playing omanyi waliwo ya commenting there's a difference between responsibility and roles so there I'm playing my role I'm not playing my responsibility kakwate playing a role and playing a responsibility ka role yange gyendi wana I'm showing that I'm dominating a relationship that's my role oli mukunfuga si mu bubi ate abakazi mulowooza ekintu ky'okufuga mba nkufuga mu bubi nedda si bubi oli mukunfuga bulungi bwe nkugamba please don't go today tekitegeeza that ne bw'onookomawo olulala definitely bwe nkugamba niyinza n'obutakagamba because si kyakatala don't go nzoga please do not go tojja kgenda sigala ewaka I find you home kimala naye omukazi kasitaaba n'omusajja ye buli kimu ng'akkiriza kikkiriza tugenze wano kale muba tulabira kale that being of yes y'omusajja mu buli kamu abakazi tebaagala kugiwulira kyovola abasajja be tulina kati mu maka be bakazi kati omukazi abogola okusinga omusajja naye nze bwe tusobola bikola mu maka gange saagala kummanyiira bwe nkugamba nti kino sikyagala I don't like it bwe gwina okubeera bwe tuba tulina go gye tupasuuwinga saagala okozesa emotions zo okomewo nanti nze nalemereddwa tolina kulemererwa abakazi baludde okuwulira eddoboozi ly'abasajja mu matu gaabwe bawulira abasajja bakaaba omukazi ayagala awulira eddoboozi ng'omwami ddala ayogerera ddala mu maka kuba abakazi tudde mazima abakazi bafuzi ffe bakulembeze omukulembeze wawa instruction abagiwadde you get naye abasajja balina kuzina kye batakola kyova olaba esika nkubuulire osanga omusajja omukulu mu myaka nga bwe wakyogeddeko naye nga mu bikolwa ne mu ntegeera mwana noddako bale batumenya bamenya kati gogwamu ngokola dakitakikayo I want to date this 45 years mulowooza bye bitegeera ogenda omusanga ng'ebintu byakola ng'olaba tekijja bingi nnyo bitajja a lot of men mutusanga ffe abasajja abamu nga tuli very disorganized esi bw'oba ojja mu bulamu bw'omuvubuka ono abadde single for some time abaawo n'emize gy'abaakola fe abantu abatalina babeezi nze nnina omukyotala gy'ali abantu abatalina babeezi ebiseera ebisinga wakyusizaamu kutidde serious nakyusizaamu wakyusizaamu naye ng'okyusa bulala ddala esi kankubuulire nze njagala twali wano okosejjo ng'oŋŋamba mulala ate kati leero ŋŋamba mulala nanti esi omanyi lwaki nze neetegereza omuntu tomwamubbanga neetegereza nti esi kukwetegereza kwange si kwakwebakako bwe nkulaba nga gwe tolina bintu bijja kunzimba esi kankubuulire njagala si kumugoba tote ekintu omwana abadde akuwa ssente ekyo bulamu bwaffe si ssente si bwe guli omwana abadde akulabirira ate abadde andabirira mbadde neerabirira ne waatali oba okitegeera nsala omugambo era omugambo agutebya naye esi kankubuulire abasajja baba bagenda okwasa in most cases bambi beetegereza nnyo esi kati netuuse mu age I want to get married njagala okubeera ne yes definitely I want to get married by the day age like 29 28 I want to get married yes I'm really very excited chichi njagala okujja mu katebe kano nga nange bwe mpa information people are there judging me kati gwe toli married bichi I'm seeing someone but I'm going to get married but anyway that's nze nganze njagala kufuna muntu kuba ne wakaba mu manja kikikolera nti waka no not that I'm young but I want to be with someone. But I think you would get married at least by 30. Oh, no. It's sikyagala. I want to grow with my partner. As I told you earlier on, njagala mbeere n'omuntu gwe nsobola okukola naye. Njagala ngenda okufuna fame eno nga ye ku yes excitement. Ese abagenda okujja mu maaso awo okwagala tebagenda kwagala bya ddala nze nkubuulira. Abagenda okwagala mu maaso ne kakati. Ese bado kimanyi ffe abantu abali mu inbox yaffe.
tebajja mu inbox yaffe olw'okuba batwagala okuba kiki tuli kati no okitegeera yaje nangamba ebyekisi let's talk about it lwaki kati ajja najja ne excitement ke mu inbox yange. Let me talk about these things. Let's talk about it. Let's talk about so this it. person najja mu inbox yange. Hi AC, hi. Hey. Atumayinze. Oyanguwa. Nzira mangu. Hi. Angenze kugundye ne mulaba. Hato awujosooka. Nsooka awo. Namba y'essimu mbadde n'okumanya plus. Wa. Ziiki. Emayi baawukanamu. Obudde bumala n'ono ali wano, bwanjawulo n'omwana ali eri. Kyomukiri. Byawukanamu. Olijjukira wa gundi. No, ono wa shillings oli wa dollars oba rands. Tugera aba shillings balina akadde kaabwe. Ne taba shillings tagala nnyo baabudde. Babaddemu bamanyi. Tobaluddeemu nnyo. Nzagamba tukoledde wali wansi tubadde Douglas tukoledde wali wansi downtown tulina kyotamanyi. Kitegeera naye. Kati omwana ajja mu inbox yange nga nyumiza muzi ayogera kati banamuddamu ki obanga agenda kuba esimu yange siddamu ate nga baabwe yasuubira nze ogamba I'm sorry sijjogera so this person like ne man lwaki byogera si byokola bambi thank you egundo lese gunde y'amaanyi people are accusing us because of that byemwogera musi byemukola byogera si byokola omuntu nangamba ekintu kino sinamanya nti be n'amaanyi beba tunenya even 2 weeks just 1 week naye akulika akujajinga atandise n'okumperamu amateeka mu simu eyo gye weegulira mu simu yange gye neegulira it's like ono yazze kudatinga oli ayogera biri oba yazze kudatinga the real one. Guys, I want to make this clear. Oh, thank you so much. We have a life that we live outside camera. Anange. Tukolere sobi? Tuli bantu. Otujjako tujja kuwerawo. Okitegeera. Tuli bantu. Oweyisa obubi tujja kuyisiza. Naffe tulina amabanja. Waliwo yangamba Douglas nkubanja lyakyoka obeera mugundi ku TV simanyi obeera ku ki. Ne mugamba kati si olaba ne gavumenti nayo bagibanje. Now what about me? So kati nangamba bwati. I was like, oh. Ate nga nakugambye ngenda nchuka bukyusi. Kulaba it's for the better. Ne nchuka bukyusi for the better nga omusawo maze okunya. Yaji kubanga nja bwetu. Tonyega. Next night asimu okunyiza. Omuntu yakubire simu. Ndakatugako bine mpya bya gundi. Ya gundi yogera kwati. Nakubire simu nangamba. Where are you? Ngamba mukama wange sebo nina olumbe lwendiko nangamba mpereze ekifaananyi wekubyese what I'm trying to tell you is sinabana kubeera na muntu ono it's not even a math. Well, the problem we have abantu abali ebweru eyo abatufa nze kankyogere ku kamera mulina obudde bungi ate ffe abali e Kampala bo tutalina eno Kampala yakuyiriba gw'oli eyo omulimu guyumba oba olina emirimu gwokola mu office you have data you don't buy it you don't hustle as we do daga nina emirimu egisoba mu 3 nina okukola kati nvudde eno ate ogenda okola ekitegeera ne data afa atuluma ebintu okubeera ku data afe nemutwogeza ate nga tomusindise okitegeera kyokka nsiiba nkugamba nina omwana w'abandi nze kanfuuka enamba 3 gundi kati bwatyo kati nanyiga nnyo kati nze ekifaananyi naye saamugamba naye benawono kati omuntu letamumanyi because wobeerawo nompa obudde okumanya omanyi ojja kumanya wowookoma siri muntu wakubeera eyo omanyi okumanya ofiisi yo onga mpeereza ekifaananyi kyo omanyi okumanya nze kino ziba satellite hotel kisasi mpeereza ekifaananyi omanyiza omuntu ekintu olona wajja okutuuka kusaba ekifaananyi nga tokola ati ekyo kyebadde era omanyi okumanya n'okumanya ennyo kavaamu kamanyiiro
kati gawe nkugambye nti nze esi emegakaawo sikati sagala kukiisa bantu sikati nze mba nakukyawa obulungi so ogera kigambo sigamba ti nooba mu mutima emegakaawo naye daga speed you come into our inboxes week emu otandise kumpitayo wife otandise kuyita Douglas your husband otandise ddala okunfuga nga ninga abeere wuwo naye kankyogere ku kamera bannange kankiddemu sinoonya sinoonya I have someone and my someone is okay bambi mundeke omanyi lwaki mbyogera esi bambi abantu bano tubalumya kyesaagala bayira nze kyentunuulira bwe nkugamba nti nina omuntu bambi kikkirize tojja kugamba waabwe tebukwagala gondabye mu kamera oli yandaba siri mu kamera oba okitegeera akwata nako bw'ati naye kati okumanya abo naye esi kankula okumanya bano abantu abali ebweru baagala obuilding attachment nabo ey'amaanyi mubenga n'abasula mu buliri mwenna ate nze so kati nze neesiga nti nti nno ebweru gy'oli toyinayo bw'olaba kati nze tuyagala omufugira eri kati okumanya bannaye abaana abali mu biyumba ate especially mu bibondo bya Bwarabu bw'akomawo wano tobagwe ku lisiti wekka aba n'envuumuulo z'abavubuka nga mukaaga nga naye kwoli kati nze kasasiro simuzannya and I don't pay that trust. I'm telling you to be honest. Mulekera okulimba abaana b'abandi abavubuka ne mubazaamu essuubi nti zijja ngenda kuwaako gwanona ku kisaawe ng'olina lisiti y'abavubuka 9 kibategeeza wootusekera nonneekwanira olina n'abavubuka bangi abalala bangi ebakwekwanira bwe wali obuzibu nze sikwana ge nakwana mumanyi oba okiraba naye nze okay to me my issue is nti bambi omuntu okufuga si kubi naye esi gwe olina gy'oli naye ojja kuvaayo with time no si gyendi naye bambi mutukwata empola ebintu by'okubeera eyo oli nagamba mpeereza ekifaananyi oliwa mpeereza ekifaananyi I want to be honest, I was home oli mpeereza ekifaananyi no oyo yali mulala naye ŋŋamba wawo kati oyo yaŋŋamba nti namugamba nina olumbe lw'endiko nali mulumbe naye si nagano kimwa sigamba nti no bawezwa nina kyenali kweka but I wanted to put that limit. The boundaries, the problem they have a lot of time. They are always online. No sangako message atano mwezo. Yes, I have a chick. Ali wano naye ampeereza message nentunula bwenti neŋŋamba oba zino nzitandike nti nga mpiri zirimu 5 nogamba kati zino ngenda ziddamu nti olwatyo tukati balaba bulabi obulungi kwetta tugende maaso tuveeyo eyo omanyi munaye tubanyumiza bukone mu kiboozi ne tugendamu badde njagamba esi abakazi baagala obbafuga nnyo era omusajja waba tafuga n'omufugako akakaako kantu kikulu togenda mufuga buli kaseera naye omufugako n'omugamba ddi omanyawo togendawo leero you shall do this later tokola bwekiti naye omusajja buli bw'omukkiriza n'agamba ye buli kimu ye tebitaalinga bulungi abakazi alabanga yafuna mukazi munne kumba alina musajja obadde okimanya abakazi abasinga bali mufumo naye ng'alinga alina mukazi munne naye ng'alina musajja kuba abasajja b'ennaku zino bakekema abasajja b'ennaku zino baddamu simanyi nakyogerera ne wano omusajja agamba nti simanyi oyo future talina omusajja atamanyi kufuga future talina oba okitegeera omusajja atalinaamu mbala eyo ya bufuzi future aba talina kati waliwo neyampereza inbox mbu n'omusajja atamalaako future aba talina esi okyogerako kyekyo omusajja atamalaako future aba talina okyogerako kyekyo beerera endeyo simanyi nnyo amanyi buli muntu abeera eyo ng'alina by'ayagala kati gwe kikyokuliriza kale kikyokuliriza ekya sente kijjeemu kuba nako wekiwulira kati awo ogyemu ekikulu kijjeemu omusuwa awo kati tolina gy'oŋŋamba tumi sente kintu kikulu
Kati ng'amu sente nzijjemu. Naye ate anyway, naye ate okimanyi nsobola okukumiikiriza. Naye ng'akasente koni nsobola okumiikiriza. Tuyinza okuyigaayiga, tuyinza okunywa ku bintu ne tunywa. Tetuganye naye ate ekya ssente bw'oba okyakitadde mu frontline. Pono. Nayiga. Ese ekya ssente. Bintu ebyo sebiraba n'omuwala gwenjagala. Ate owadde otya? Oba polisi zeno watu ina kugana. Ebintu by'obuseewaye obuseegu kali tubulaba. Musajja akabuuzanga naye atategeera. Naye pono. Olaba pono. Brian, olaba pono. Omulabira ku website ki? Kati bulina kye buyambako oba? Tebuyambako? Naye kati gwe bw'omulaba ki ky'owulira? Tewali? Waliwo akavideo kakikeni? Bannange, ate abantu abamu mutuleke mu social media mugikozesezza obanga kiki? Mbu mitwalo 5 nawulira akaaba. Ekyasinga okunyumira ku mwana okyali ekintu ekyo. Omwana yeekuba oyiro. Ng'oyinza okugamba alinga ali bagita bateno gye babye spy nagamba bandange naye ng'engalo aziteekawa anze birasimanyi naye nze nalaba oyiro n'olaba bwagenda okufa obwava badde bamuwa obulango tebakyasobola kati kubumuwa bajja musonyiwa yeetonda naye credibility eba efudde esika nkubuulire eba efudde ku musajja tekiva naye ku mukazi kikola kati Pretty Nicole y'omulaba ey'obulango bakyamuwa okitegeera obulango bakya omanyi tubatte video zaffe lwakogera ku gundi gamba walaayi kankwatono mu show hello eriwe ya Pretty Nicole eya aliwa gamba walaayi lwaki kanze munkubiri ate ku TikTok kate bazijjaayo soko ojja kamera wano oba okitegeera pono olaba n'abakazi gye bambala mukatusanga omukazi alitudde ku chips atudde bubi empale eringiza sinakindi abakazi b'ennaku zino tebakyakola ki tebakyayambala nika mbuzi bwokya oza bakyazambala eyo nayina buba busigiti pornography already ate abaana bamulaba osanga omukazi atudde obi nga kana kali wali kali mutaka kavuga kamotoka mu musenyu naye nga bwe kalingiza omukazi oba okitegeera so pornography is everywhere now at social media nekisussa busussa olaba twalinga mu class edda fenga ffe abakwata endabirwamu ng'ogiteega wali ku kigere ng'obuwala obuli eno mu desk obutudde obubi esimu n'ekiro ekintu muneebwa okirabako olina amasannyalaze g'owulira kutidde olina amasannyalaze mulanise kusirwala ago brand wabikolanga mugende eri kati kuka onoonyumya ki onoonyumya ki ndedde sikuzaza abasajja babikola olaba balingizanga abawala mu kiyigo naye gwe esiga nkubuli nnyo olaba twalingizanga omulaba alinga ali siriyasi bambi yannuma teyandibadde ye bambi nze nange saabitegereza nnyo naye era teyakola tebyali tebisaana esimadde nkyakubuulira pornography is everywhere olaba twalinga ne mu masomero neera ng'olingiza every person has experienced this pornography actually abantu balowooza it's in videos it's in what but to be honest pornography is everywhere now ekisooka abakazi bambala bubi ebiyigo by'ennaku zino kati bya mizigo abavubuka abawuulu balingiza mu bumooli ng'ekiyigo eri bakiraba waliwo omukazi wa neighbor naabo nga yamwegombagomba dda n'abeera eri n'akwata akalabirwamu n'akatega bw'ati kamooli ng'amulengerera wano oli ali eri anaaba eno bamulengera oba okitegeera n'afuna satisfaction bw'ati so pornography is everywhere ogenda okulaba nga abaana mu masomero balingiza abaana
ngoza tebiriyo bulamirwamu badde nja kuyimiza akalabirwamu ffe twakateganga ng'okateega ku ngatto ne weerolera omwana atto kataata ayambadde anookakwana ne kagaana nga mugenda okukavuma nalaba nikayo eri eya pinka eriko kadole ng'erimu ekituli omuwala agenda kukaaba during those days you get now pornography is everywhere ate tesobola kumwewala owala mukazi mwambala bubi olaba musajja wa boda era gwe nninnya ŋŋamba takyaweeka bakazi bambala biteeteeyi mbu waliwo mu bwe yali aweese simanya nga ali mu bintu bye yagenda simanya bino bimugwa mu binnya biki gundi simanya oba yaseseetuka agenda okuva ku piki ye nga kwonna kujjuddeko omusaayi oba okitegeera so kati awo tolina ngeri gy'osobola kukyewala mulaba n'abakazi entuula gye mutuulamu ku piki yokka kyobola ababooda babazaddemu n'abaana buli kinnya bwe kigwamu ng'osembera keeka amaanyi kale tunakikolera kibe mwagala ebyo Uganda yaseeguwala dda mwina kyemugenda okikolera ate ne buvidiyo ne butambula ne mubufowadinga okumanya nebana esi muli babi how can you forward me search kati oli yazindikira waliwo yazindikirira video chicken zesaali online nibagamba ate gano waagalabye chicken yakoze Brian ani akwa video ya chicken anti ndowooza owulira nga lwaki mumutambuza sobola nakubiraba ebyo twagala nedda si kwagala biraba oba tumanyi nti ensi wajja ekolaki gyeraga kati gobadde manyi omuntu yena kyabuvunanyizibwa okwesiga ka oil nati oil mukazi we yalina omukusiiga jjukira goba oneekwatirira you are going to end up into the kasabuuni okitegeera omusajja tulina kubikola ebyo mukazi wange yalina okunkola ebyo nti newe naaba nkyankalanye newanaba nkyankalanye ye wali ekkuba wengenda ogussa waali oba okitegeera naye kati ensobi kati gwe wesiga oil ogenda kukolaki olaba ogenda okutuuza mu biri ebintu byebaagala n'okunkubira leka munange naye pornography wamwoyo mumuveeko esi namaze okulaba ebyamagezi tebitambula naye pornography atambula esi video ya chicken views ze yakola waliwo guli wano yali egikozeeko simanyi bintu bitambula yeetonze naye era credibility efudde ate nze esi kankubuulire nze bino abagamba nti tuli bweru ndi mu long distance relationship twesindikira ebifaananyi biki it's not bad naye long distance relationship yannema ezibuwala nanti etama baga gyekigwe end result ndagalayo omuntu agambe bana waliwo ali mu long distance relationship nga temusiriwalamuko tusiriwala kuba nange nali njibaddemu sigumusa ebiri nemweragako sesatu guba mwenda satu oba okedde naawe kale saa mwenda omwekiro amafuta g'obuseegu oli ayagala kulaba ku bifaananyi si bifaananyi vidiyo kati ayagala kulaba ku vidiyo ayagala simanyi babita bye oyambadde otya mbuliraako si kibi banaye wamaago ali eyo anze ali nedda ali eyo wamaaze kankubuulire bw'oba olina omwagalwawo nga muli wala n'agamba omulageko biki mwerage naye biweeyo ng'omanyi nti bwe birinkinga you'll handle the pain bannange raavu etwambala nga tukyategeera nze ndamu okweteeka ezi kankubuulire balamu okwakuba egundi ekifaananyi naye bannaye abasajja tulina amaanyi eziriidako mbuuliza maanyi ki maanyi ki olaba naye weekuba ekifaananyi n'otyayo okukirota n'okukitunuulira kati saasira omusajja kayo I pity men so much you get even very scared ate otyaki abakazi okimanyi abasinga batya okwetunulayo eyo kati ngaotyawo okwetunulayo lwaki naye gwe saasira omusajja akukkayo n'ebirevu bye byonna musajja wattu gwetunulayo ekizibu enno basajja kitiibwa newankubadde naye esi tekinyuma
banne wadde mulina feeling gye muba mwagala naye ndabanga basajja babyagala. Waliwo ne yaŋŋamba nti abimugwa bubi ne mugamba babimukuba bikugwa muti. Oyo mwami oli we yagamba omye tokunyumize nyumizaga bwedya batuleke nabo tubyogeranga bwe tufuuka motivation nga bayomba katubivuddeko ebyo. kati eno nga gye mbeera neno gye bibeera oba kitegeera omye namusigako ekipooli buli yayagalamu emitwalo 5 muwa 10. Sinayogerako ku kamulali. Kamulali kamubagambe bane basajja mwe mulye kamulali. Oyagala omukazi omuku n'enviri zimuva ku mutwe. Kamulali oyo akola nnyo. Buli kamulali okumala wiiki 2 amazzi go gaba gabalagala. Nti omuntu bwagakuyiwamu owulira ng'omuntu amasannyalaze owulira n'ensekere oba kiba kikuluma mu mutwe. Buuza abakyala babimanyi ebyo nti kamulali alina engeri gy'abalagalamu mu nviiri. Enkwaso zizituuka ekiseera nga zibalagala omuntu omanyi waliwo tuzizaako omwana abandi ku ntiko n'omulaba nga yina alinga awunze kane kiri nakyo bwe kito bwe kiri. Kati mwe mukyaliko ekyo ekipooli oli omwana amulira kamulali n'olyoka owulya abasumaali babimanyi bulungi bino byenjogerako kuba bo bali bakamulali basufu. Era kati gwe oyagala omusajja akuzimbeemu monument oleme kubutamwerabira akulire kamulali okumala ennaku wiiki 2 onombuulira tulaba bebalira kamulali tebabalekaawo. Ezo kiba kizibu okulira kamulali esi kasajja n'akuyiwamu enkwaso ze nga zikubalagala zikukubisa amasannyalaze musajja osobola omwerabira. Osobola omwerabira Brian uli kizibu. Brian ate naawe otera ogezeeko olye ku kamulali oyo kubanze kati gwe natandika ne mu bino bye ndi mukuli already mwali balagala bizibu. Bibawoomera nje badde okimanyi olaba pono ge mazima bibawoomera era gwe kigezeeko okumalamu amaanyi kikeni bambi bitu byebyo. Musajja teyandibyekoze bulango bugenze musajja wattu bangambye bamuzeeyo kusoma bituufu. Namawulire nga gwe obanga nze munnamawulire yagasomerawo yasoma mawulire tojerega musajja gamba we yagasomera ku institute. No yasoma no tuve mu byokusaaga munnamawulire by profession bambi. Yeah, like you, like Brian, like me. Emirimu gyabula koye fenna emirimu gyabula fenna inako koye ka oiro waliwo nakakaseera fenna emirimu gyabula naye nedda TV zituwa sente ntono. I know esi zituwa sente ntono naye but we need to be very careful with social media. Social media ejja tukozesa ensobi kati gwayitegeddwa chicken agawala tebakuba social media tebakuba akantu chicken mbadde mulaba nga ayogera nnyo naye nze nasinga mutegeererako akantu aze mbadde mulaba era akakantu we kajja ngamba agendeko wasali musalamu we ku sente agule kamera olaba ati era chicken nkubiriza agende wasali musalamu naye otiddeyo omusajja muntu mulamu tuveewaawo tuddeewa gye waterese tugende we twabadde twabadde wampozi twabadde ku bakyala bamanya obubone obulaga nti badeetinga basajja bavubuka si basajja bane munasonyiwa esayo n'onyenzi tugende kyokka ebigambo byagadde nzabikuweera vidiyo ewedde wagamba olwomunjogera ebyekisiro ani yagamba njogera ebyekisiru nga gwabindeetedde okubyogera ate namwe bakadaama bye mwagala naye nga kale tutuddeko mu byekisiru tuddeko mu byekisiru ate sigenda kuddayo ebintu ebyo tukubira amasimu long distance relationship bwe zigenda okulemera weewo masimu bifaananyi kubanga otamuweza bifaananyi alowooza tomwagala bifaananyi kina nanti bifaananyi ki kyekibuuzo bw'oba mwagala bifaananyi ebiri wammanze mbagamba mwagalawo musindikire naye manya tubawaako wano wokka
Netunomutaba wa face. Kati face muziteekayo zaaki? Face oteekayo yaaki? Kuba otateekayo face oli wa ddembe okwegaana. Naye ate nammwe obusiru bwe mukola n'olyoka otimbayo nekifeesi kyo. Kyoba olaba nze mbagamba bw'oba owaayo ebintu byebyo manya nti bwe binaalinkinga you will retain the pain. Kuba bambi kigenda kutokyawinga psychologically. Naawe omwami ate bambi ebiseera ebisinga mikwano gyaffe gye gikola ebintu ebyo. Kati nze ntokyatibadde bwekiti ebifaananyi byo tubireke. Esiraavu etukwata omugamba kizibu. Brian wamu ali oguddeko laavu ng'eyo ky'ogimanya ekkozesa by'otandikoze oba okitegeera. Brian osobola kukwata n'okuba ebifaananyi n'okiweereza omwagalwawo. Brian kati gwe oba oyagala omukazi akusindikire gwe nga tomusindikidde tolaba nti muntu obaffe ya munno bw'akuwa naye muwe ate watakuwa ng'onyiiga. Kati nkyobola ngambye tubireke. Booza banaabireka bogamba banaabireka tugenda basekerera tebajja kubireka toli kuseka kuba nange gw'omwogerako nali nkikozeeko. Douglas ogenda kuswala wano ng'oli ku NTV osoma mawulire. Ali bazise ali bazise ayo ali banzise ate ogambye laavu naye banna naye feesi teriiyo. Ni mugezi nga mubuulire feesi teriiyo. Nze ne bwaliteekako mbagamba sinze wagunda ate munankebera. Nze mbalamu akafaananyi nga esi. Gwali kumpewo. Naye gamba mbagala mpaka nakati. Olina wakubye sima nga esi nikunyinda ngira kuweza notiza mwaziteekeyo. Teekayo. Teekayo. Nze nange ne bw'oteekayo nga feesi yange saagikulaga otawaanira bwereere. Kuba bangi nnyo abatufaanana. Okitegeera naye kati feesi yange togimanyi. Omumbanyagala ne tusiruwalamuko. Mbanyagala nensiwalamuko manyi abantu batukubiranga amasimu olina akusaba ebifaananyi byo. Naye esi bwe mba ndi ku TV kati ndi ku NBS nsoma mawulire ne bakusindika ne bagamba esi mukwano gwo wuuyo oŋŋamba ki? Obumanyi byange nze mba nina okubba soawazako Brian akakwata tukolera bantu tetukolera eddagala tukolera bantu esi nkubirako noŋŋamba ddaga nkyawo oyo neerabira n'abeewaabwe oba onkoze bubi erinnya oba olisse nakimanyi omulimu oba oguvuddeko mulimu ogubaako kyoba akugambye nti wadde tuba twagala abantu bwemuba mubibalaga temubalaga feesi wamma nedda laavu eyinza okugaana esibi amaanyi negakususeeko olaba laavu okumanya abakazi balina laavu agenda ne musabu n'akuloga n'akuliisa ebyenkwawa n'akola biki gonna amaanyi ga mukwano tobanenya okitegeera naye nti buwulire tetuganye nekyo nakyo bwe kiri kati bw'aba akusindikidde maanyi ga laavu ge gaba gamukoze eki ge gaba gamusindise oba okiraba. Nze waliwo omuntu yansabako ku bintu byaffe kukeyo ebifaananyi ziyita enva yakusaba enva yansabako ku bifaananyi agamba yakusaba enva atomanyira nansaba bungi ebifaananyi ebyo nga we nkugalinze enkola yange naddamo okubala nawayitawo ebbanga nga sitayogana nga nze yakuba okusimu yange natukisanga ekoze eki nawayitawo ebbanga nga ogamba like 1 year ate nakomawo ne mu Uganda nenamala nakomawo naddayo netuddamu netwogera nga isonze like 1 year nambuza ekyo nga ne esi wali wabaaki nemugamba kati obwayo kakubuulira nze sikwatagana muntu ansaba bifaananyi ansaba bintu ebyo annayenze mundeke waliwo laavu bwenkwata nendalukalaluka n'amanya gange nengeerabira kuba oyiro si oyiro mugamba mwana tusooke twambuke vidiyo ekaabe naye nabikolanga edda nalimu obusiru nga njagala nnyo nede kati wegana okwebifaananyi basigamba basikwagala I know but then sometimes buli muntu alina engeri gy'ashowcasingamu laavu ye ate long distance netuleetera ebizibu esi
omuntu oba olwawo kumulaba oyagala mu drawing a close omuyima guba gwakumukumu naawe akasagazi kaba kakoli busy you feel like everything is not rotating okolina ku mulimu ogenda onyiize naye bw'olabako olina emmeeme bweko kate kikuyambako n'okulinda munno n'ogamba enva zino kenzigwako ne sowaani kuno nja kugiwunzika you get kina engeri gye kiyambako but tolina kulaga face. I repeat guys, please don't show your faces. Kwa bilinkinga nga tebiri face ate tebitutumuka bitutumuka nnyo nga face abantu bagirabye ate making sure nti obikwata nolemesa nowa photoshop nayo okuteekawo omutwe ko photoshop nayo zatugirira kati abo oluyimba lw'omwana lw'abantu bamukoze AI naye AI zatugiridde abayimbi banayimba omulimu guba guweddewo omulimu nze ndabanga ogw'abayimbi ogugenze to be honest kuba kati oluyimba lwa radio lukutte nnyo si lwa radio bingi biyitirivu twayogera ku bigaalubindi nagamba tetukola research tulina okukola research ekitwala ku YouTube kuteekako content waffe naye tetukola research ku bintu ng'ebyo ebigaalubindi yebale tugulira data yebale tugulira data namugamba nze manyi ndi mwana wa mpisa wazijjawo ennaku zino nga wali tozirina namugamba kangende nkola research kati woyogera AI lwaki ngambi AI ng'oggyako ebyanyimba naye kati omuntu asobola okukubira essimu eddoboozi ng'owulira ya manager yennyini nemukola transaction ya ssente nga eddoboozi agamba hello I'm calling from Senai Bank calling from bank baba no transferring a cent muno AI awetuuse artificial intelligence wetuuse simanyi we tugenda kudda naye tulabe ekiwo ekinajja naye bwe nalaba nga affecting ebintu by'abantu bayinza okubijjawo kubaka to be honest aba creative work bambi kigenda bakosaamu a lot abamu kibanguyiza emirimu naye kati bano abayimbi omwana atuula eri n'akwata oluyimba lwoli n'oli n'aluyimba ate olwoli ne lukola nnyo n'okusinga nannyini nekiruyamba kubanga era nnyinio kati nga mwana taliiwo era oli yajja odduyimba mwali taliiwo ngako ali ensikini ng'ayimba olwa gundi oyomuvubuka aba yaani aromax manya biki luyimba olemuddeko nga luyimba kibayamba tugenderaawo naye Uganda weeri essaawa zino si bya kidongodongo naye kyannumye fe abacreatinga waka tuviiramu awo kati people remembering the guy instead of us tudde kumulamu esi odekyega ku bakyala bafumbirwa baana bato mu kifo ky'abasajja abakulu bafumbirwa baana bato kifo kya naye ate erudda abakazi bye baagala temwagala basajja mwagala balenzi tibe baba n'amaanyi ku musajja yenayina tesobola mulabira ku maanyi gaasuukunda mu kisenge nti asobola okwebaka naye for like 6 hours for what like that si bwe gubeera alina ebintu byenkizo byaba ateekeddwa okukola ebimwawula ku mwana omulenzi kumufuula omusajja oba okiraba nze era abakazi I'm telling you this on camera, let me repeat again, grow with your men, don't develop with them because you develop with them at the end of the day you are left oba okitegeera so and be a wife to that particular person. Bino ebyokubeera n'omusajja nga already toli mukazi we olina okubeera n'omusajja nga ddala oli mukazi we okusinga okubeera n'omusajja nga toli mukazi we ng'olina kubeera mukazi wa muntu mulala. Abakazi abasinga bali mu bufumbo n'abasajja naye nga abantu be balinawo tebateekeddwa kubeera nabo to be honest, and that thing is affecting them so much. Naye omusajja bw'owulira nga omukooyi, this is my suggestion, otambulanga n'omuviira. Bw'owulira nga omukooyi omusajja otambulanga n'omuviira because homicide ne suicide bijja nnyo n'abantu balaba tebali compatible at all ng'ebintu biganye ebintu biba biganye instead of actually you people committing suicide and homicide mutambule mwenna mweyawukanye ogenda ofuna omuntu omulala ajja okukwagala naye wadde tuli babbula musajja tebakyalabika esi naye akimanyi naawe okimanyi tetukyalabika ate nze nnoonya ate nga nina owange
nze katusemanyi oba tebakyalabika nze kunina omwana aliwa naye eso kimanyi eso obuzaabuza olaba obuzaabuza neno kugo Brian ese alina omusajja Brian obadde otya talina musajja amma era abamwagala inbox kale eno message tugiraba tegaba message wano abamwagala inbox ze nina naye nga musawo yanga anyway kyogeddeko naye nti ekyogedde bubi musawo yagambye okiba nga tekiriwo tekinakubeera official let's date namaze okulaba bw'oba olina gw'oyagala mwagale tijja naye kola buli kyemukola bwakukyawa ng'ofuna okaaba ng'ofuna omulala ng'ogenda mu maaso kati omukyala togana bakwana bakatera ojja kubeerawo nga naye okimanyidde bulungi ddala tino njagalamu naye onimba nti ogenda kumpasa kyokka nga tewaliwo Brian wali nga naye anjagala waliwo yambuuzizza ekibuuzo omuwala bamuyita esiwooka omanyira ku kinti omusajja akwagala nsimanyi nze kyemmanyako tino njagala ngumpadde sente abatulaba ekintu kikyusa ku sente mbuze Matilda bwenzikuwa nga nkukuba nga sikwagala nani nga nzikuwa manyirawo siviriddeemu awo ate oba ogivaamu ngakoze ki nga bakuba mulimu naye nga mpa sente ebyanjawulo sisaba kuleka sente ama bakyalamu tulisogedde mazima kisente kintu kikulu kyenjagala oluganda lutereeze sente si kintu kikulu sente kintu kyankizo kintu kikulu bwe kiba nga kyankizo waliwo n'ebirala ebiteekeddwa okubeerawo awo naye bw'ogamba nti kikulu waliwo ese ekintu ekikulu muntu kukwagala esi genda n'omuntu akwagala gebyo byogenda n'omuntu nga olw'okuba sente nkusaasidde wamma kankule abakazi genda n'omuntu akwagala Douglas werabira mangu ka Douglas olinamu ku sente kati naye obulamu obujjukiramu emabega kawo nga tolina sente obulwadde butambula omanyi njagala tugerawo balimba tobadde wona bakwagala ana teri yanjagala mbwavu ndozo kitegedde naye basajjamu tukole sente oyina diversion ebirina kunzija si diversion ebiseera bwe nali nkyasiika capati nesumbuusa waliwo gwe nasindikira ebiri nemugamba ebiri ogirabye naŋŋamba ebiri bagiraba naye esinga omuliro gwa capati nga bw'ogumanyi omuntu omusindikidde emitwalo ebiri sente kintu kikulu naye ate kyankizo kikulu olina okufuna n'omuntu ye mwana kati ku mbeera eri mu Uganda kizibu okufuna omuntu nga agenda kwagala nga wooli gye bali sagamba nti tebaliiyo ne batono bakibatu naye mukazi wange njagala nga bwendi sente kuba nkuwa naye esi mpa mukazi wange sente senyumya anti omuwa omuwa mukazi wange muwa sente nebamu ne banyombesa omwana omumezezza ekyejo omuzungu omutta biki nga bannange kamuwe nga nkyaziina wezinaaba zimpedde kajja tegeera oba okitegeera sente kintu kikulu naye ese obwavu buluma ge mazima obwavu buluma n'ennyoko n'akuboola omanyi okuba obwavu n'ennyoko n'akuboola nga obeera mu baganda botoyala tegedde amaanyi ga sente otwogera ebintu bino nga mugaba mwagala nnyo sente kazikungiriza eyazaagala naawe omulaba agwa mu bizibu ennyo oba ozisussa okuva mu bizibu okuzaaga ese tebadde bakukuba jjooka naye ese abasajja bakuba jjooka abasajja bagezi okimanyi tusobola otula nenga pulani omanyi ese oyo tumufunye tutya tutegekawo miliyoni zaffe 7 nemuzimpa naye obuzibu kya mikyana nawe obuzibu kya mitwalo 8 tuzikuwa abasajja bagenda okuba n'abawala abasinga abeeyita nti bazibu nga bamaze ddo calculatinga nanti abajetinga sente zajja okuwa n'agamba ono omuwala ngenda muteekamu miliyoni zange nawe ziba 10 n'ezo bwe zinaggwerawo nja kuba nfunye kyenjagala oba okitegeera kasita omupiira gwo gugguka ng'akuta ogenda okuddamu yali akulabye tokuba essimu alaalo nga tekukyali ng'omupiira gwo gumaze olwedde okugguka oba okiraba kale kyo nakyo bwekiri kati abakazi mwe mutandika okutegeera obubongo bwamwe bukoma
fata obwafe obutandikira era bwewunyanganya kawala kaali nga kazibu nnyo ku kyalo kati kalimbaana 7 buli mwana ne taata we naye muzibu nnyo buli mwana ne taata we naye muzibu nnyo nga wali muzibu nnyo nanti naye waliwo obwakweyimirira obw'abachina nedda si wekirisemu ndi mugezi ng'omuntu tonnafunayo bagezi ate nekino ekyokubeera mu kamera kino kirina engeri gye kikuyambyemu bakutyatyamu alina erinnya ayinza okundabisa biki yakubogeranga wano we wali obuzibu naye tobakuba nalinnya nnyo liri awo naye ese olina erinnya nali sikimanyi asiina olinaki nze esi naye babimu abamufudde kyali naffe gutyo bulungi mweraba